Wakanambu sinatuka. Olombera nyingide. Dewali kuwakana anti-12 Stars Universal Pictures amune JR Film Studios. Babalese kano. Tutandise. Ne kano. Negundi gwe lagambye.com senyu okyakuwanvu ya ngomo tyogo obadagala teka yo musenyu oli mu bitu byakwejira oli mukuzanya buzanyi ati ono ye bossi mutoro kakate ekintu nyowe ebitu bilyonyika nikuga ebitu byoka kuoleka ebitu byokora saazino oli mukuzana nyowe ebitu byawe ngambire bweira nkugambire ebintu oli mukubizania mubuzanire nyowe mulefu nja kukuteera niba nange musajja gwe naawe ebitu ngani mukubikola oyagala nkole tena kurungi omusenyu nyoti nkwenda kuntalibaniza ninawe kyokukolo kingambye neoliko oyogera nnyo ndikankoli musajja gwe mutolo gwe ate obwire bwona obumazira omazira obwire bwingi oli mukuteera sena omusena ogusena n'oguterateera bulikaire oli mukuzaana nowefuura mbwiwe oli mukutweka oli mukutikatika ebintu byoli mukola nyo tinkubyenda nnyo omulaba mutolo olugezigezi boja ebitu bijwe je wirbodo njolo ijwe sasa noli mukuze boja nya kuteera nnyo tinkwenda kunzanisa ebitu byokunzanisa nnyo nimpurambi jwahire nyawe musena gari bana asajja kabiri katikanjitike yamanyi obanjitikanjitike nyajitika ya namanya tugenda bojo nyowe wirbodo ijwire boja nnyo tinkwenda kuntalibaniza ebirolo niboneka yasajja njaka kuba ekitiyo nze mu mutwe ate mulefu si ayina obusungu ayine jacket yobe maze banga chinga tena genda nja kubikola oba noenda koraki noenda koraki sebo tugenda maso ne kano mutoro ne murefu aha osaga oligwe bayise Joseph Bera onamwita Kasimu Sikoti yona egunago sajja bananga omusenyu ndi mukuguyiwawo gumingiriza omusenyu ngutabule gwebere yolinda omusenyu ngamaze okutabula ninawo gweri gumingiriza gwebere otulabe ngambi koze gwebulikadde oliko oyogera nnyo oyomba ine ekizibu ekyamaani muno nnyo nimpula ebitu bikantama kati kumbe nowali eno omulala wuuno nange mwenamwe muli eno muli mukuyombayomba ebitu ebiri mukuyomba sibitegeera kiki ekibayombya uwa kiki baleko kati ono wuno musajja mukulu Kamasu atuse obuza engineer noenda engineer ninyo engineer ati sasa no yenda kakati iza manyiba mpita Kamasu kakati mbadde nsaba mulimo oli no musajja sokomula ne yakaro mulimo anena wera naisana ko mwana omoto ati nyewe boje ninsera nicho kumugaka utinkuchira ate mwana utala munange ndi muntu mukulu nze gwolaba lwakuba siina birevu ne wali mpadde omulimo kyenkutegeeza basoko munaye badde nsaba kalimu tugenda maaso ne bakwetoha bampita Kamasu banzolindeho batiko omusenyu nibananga ono bosi kinaye bananga atiko omusenyu ate musoko olindeko tugenda maaso kati banjogera siti nkwenda bintu byakuntalibaniza osokoleka omusajja bozana basajja bikadala mu kitundu buli kiro Kamasu naiwe mukusaba omulimu tesesana oyagala mulimu Kamasu gwempulira mu kichweka nnyo ninkura mu kichweka buli kaine bagamba nti tosaba omulimu obwera mulimu kutambula mukama wange nja kukola omulimu ayi agezi gawe gonobera mu bukazi ku bunyonyo Kamasu muno mu kyalo obukazi bwona obumazira obwana obwekana obunyonyo otana iwe bitu byona byona kabinyana alugera daba mulefu sebo nsobola okukola munange tonyima mulimu sokumuwegali amayinja gaji ne muwegali amayinja toba balasobola okugajjawo sojo agali amayinja gali wali waggulu wali toba balasobola okugajjawo byonna nsobola obikola mwe mubimpe nja kubikola mwegwekalulala ne banasobola okukola ono banange tugenda mu maaso mama ita Kamasu njango twagete osobola vuga omusenyo nsobola nze tugenda mu maaso daba gwe bagambire iwe
ate ono gwasanze ate abakyuke lwali awagala omukuba engolo mu mutwe nange notetagenda mu maaso ate ogambe n'osobola ebintu bye n'ogambire n'obisobola asa n'oli mu kuzaana ebintu nyonya kuki abantu niwa injinia mukube mu engolo anyuma engolo mule tugera maaso asanko sena nabayayitako obuyisi nagwo abasajja n'abaami abasajja n'abakyala omusenyu ayiseewo nagwo laba kamasu ono n'omusajja gukulemye okutikka oli awooza mbu mbisobola tetwagambye kati tudokama tugenda mu maaso nja kikukubiira engolo kino ngekyantamye ddala lwakusirika bansoka olindeho banzolinde obeene nakukolake bansoleke lugayo gyokole kunonya ebintu byanye byekutali tinkubyenda ninyenda okwatezigana miteyimbwa gino ogisalebwa emiteyimbwa ena okikengere ninyenda emiteyimbwa ena tinkwenda kuntalibaniza ebintu byokuntalibaniza nyo mbijwahire wikaine muntalibaniza nyo ebintu byokuntalibaniza nyo nkabijwaha tugenda maaso leero abatolo kano kamwe nkabaweereza bamikwano Fort Potro Kyegegwa Kakumiro Apuyo Inywena kyali mbalamukize hoima kano kanyu kano kamwe gwe wena ali ebweru nga mbutufuluddeko gakululimi lwammwe yesaawa ndulese nakwalira nge sirutegeera nenya kulutegeera munange nze nakulira eno banene ndwerabira ebintu byawe byokumbuzaabuze kinkubyenda nnyo nkugambire kola omulimu nkugambye teekawo seminti saa zinotandika ebintu byokuzaana nnyo ebintu byokuntokesa ebyo tinkubyenda nnyo omwana w'abandi eyalugire kyakaapuuyo tinkwenda kuntalibaniza nnyo wenkuyika Kyegegwa waŋŋambye nkola emeka mbyerabidde tugenda mu maaso tugenda ndaba kamasu bimusobedde yagenza otiya omusenyu yayiseewo obuyisi nagwo laba nnono muleefu kaleefu kasimusikooti original names iwe mbadde mbalirira bintu bya mugagga kati goŋŋamba nkole bukozi nga sibaliridde bidda bibeeramu kati nyo bintu byokukola noli muntu byokuzaana nyo bintu byokuzaana tikwenda kumanya ekitabula omusenyu olikaye noikala n'omusenyu noikala neiwiruba tokwenda kukola nyo ebintu byo bimuleefu bikantama tokwenda kukola tokwenda kukola ebintu byokuntalibaniza nyo nkabijwa buli kere nnyo nja kukubinga mwana wiwembwa wewe nja kukubinga omulimu amangu negatandika kukola gogaba kungoba ate ngobera ki naawe jangu wamma neta tepu okakasa gundi gwe iwe ize kukora iwe nyizire kukora kwata kale ija hanu ayina empale bannange simanyi nakumanya tugenda mu maaso naye nga bannange okola kyamaanyi gwe wenna ali ku JR Film Studios okola kyamaanyi munnange eno channel yammwe just for fans official tenaba kujja JR official tenaba kujja eno just yaba fans kweyagala kusanyukamu kudigidamu kwemalako stress era munnange naye munnange okola kyamaanyi nnyo gwabeerako buli kadde subscribinga mukwano bw'okikola oba onkoledde kyamaanyi nnyo bw'oba olabye kalango tokabuuka bw'oba olabye ekyo munaye channel zaffe weeziri bw'ogenda ku Fezo Promotions wonna oba okoze kyamaanyi nnyo n'olayikinga kati kamasu wuuno subscribinga mukwano anti ya kamasu unasala tugenda maaso kamasu izisala lingi awulya bina bimusobedde sala ebintu bigenda tukawa omusajja mukambwe nnyo nokuba tugenda mu maaso ne kano mujja kutya tuli wano ne stabwai kyekiriwo alaba nange ensi eno naye ng'okola kyamaanyi gwe wenna akalaba maama nze nkulamusizzaako oba toyagala kumbuuza nze kankwebuulizeeko kaakatudde eno baana bawala baabano balwanira basajja
lwaki ani yagambye oyagale boyfriend wange ebintu byowagala boyfriend wange byansibyaga saa bintu byakummanyira wani yagambye oyagale boyfriend wange banange kati oyinza otya okukwata n'oyagala boyfriend wange kati bambi omukiga waabwe wuuno banakaliza tamanyi lukiga mpozo yamaawe bamwita Agnes yamaawe nyowe aza mwana ati nyowe aza mwana nyowe ibara lyanje nyeti nja kukukuba oyiga oluganda gwe nja kukuba oyiga oluganda ebyo weeyisa manya Agnes gwa Agnes waawa munye tulya bikimbonyo nyowe nja kukukuba gwe gunenkwesiga nga gwe mukwano gwange ye lwaki tutufuza boto nyo ntaisura bakyogera batya mu lukiga nanjala kubyogera mu lukiga nga wabyogera nebinnemye okwogera naye mukiga nnyo naye alimba bannange kakati tuddako eno ewakamasu kakali munnange nze njalayo ku ssente obwavu bungi nnyo naye olwaleero tusobola okufuna ku ssente leero tugenda funa ku ssente tugafuna ku ssente kamasu ogenda kweyagala ogenda oyagala kawalako mutufu akaziko okawe ssente okitegeera okawe ssente tuba nakutya kati bosi injiniya wuuli eri ali mu kukola bino bitudde eno tugenda mu maaso ne kano buno bonna tubukola just kubabeezaawo awo bamikwano mubeere nga mulaba ku bintu ntwawe munnange mulabe ku bintu ebipya mulabe ku bikadde mulabe ku bintu mutufu ebibamalako stress obeereko osekekaawo gwe nze munaye sirina abakazi bangi nyina mukazi omu mumpayiriza nyo nga bwe nyina abakazi abangi ate abakazi abangi nabakituta ena nekamaso oyagala okulimba ekyalo kyonna wakyefugambwa gwe kati ffe tetukyayinanako n'abakazi ekyalo kyonna wakyefuga ate nawe bate nawe kyogamba ndi mwana muto sirabanze kalefu nga nnengera owaayi ati nyo ebintu ndi anu netabula omusenyu mwirya mwikalire gundi bagambye okutabula omusenyu ate golina okugutabula olina otabula omusenyu ate golikeyo ogira bugizi saala bintu bimunaye saala kunkubya musajja mukambwe ntabula omusenyu ebintu oyikalire tugenda maaso katuddako eno ow'omuganda atabukidde omukiga nakugamba gwe tokwata ku boyfriend asa munonga ntika kwatika mushiija wawe zeno unung'anka zita mushiija nja kukuba oyiga oluganda gambire okuba oyiga oluganda gundi gwe va ku boyfriend wange asa muzeeyi iwe mwana tinka mujenzireho nte mushiija tinka mukwasire omuganda wanje asa ndeka tonkwatirira muganda wanje byebiki nja kukuba oyiga oluganda gwe nze nkubuulira tulyasiima owaawa tulyasiima oli mu Uganda oli Buganda mbu tulyasiima mu Buganda giwaze okuntwalira bba wange lwaki togenda n'otwala abeeri kyamulangira mbu agenda ayagala abeeri ave ku babe abeeno anaki kikennyo kyogamba kati omusajja naye era musajja wamuleka kasaba ng'akomyewo kati kanaki kati bali bano naye mulefu kati bw'asazewo anaaba akaabazimbi tayagala kunaaba nja kunaaba enkya munaye gwe gwennyini gwe wagize kakati munange naye seminti gwe naawe bata omugjeyo wamanyi nze ŋŋenze ojja kumugjayo kuba nsagala kumanya ojja mwegirayo gwe gundi n'amala ajja wano siye mukambwe nze wakwatako bwe nitompita kubanze muganda wange bakubira nze nja kuba ŋŋenze aleza sitanfunayo ze mpagalo friend wange akubira mbasiri togenda kundaba ng'akwata ajjayo nkumbi bamuyita kamaasu bamuyita mbirago fayizo kuzanyidde nga kamasu ngeri wano omusajja w'amaanyi nnyo oyo ate nga DJ mulamba bamwetaaze wenna just nonyako ku social medias bazita batya ogenda kumufunayo DJ mulamba musajja w'amaanyi tuddako eweno omukiga ali wano kati mukubeera wano ali mu nnaku mbwenu shi bamugira aruga mushiija wa mushenji aruga omushiija katuba tuli wano nakiyejo wuno atuuse owaayi
tulyasiima waba kimwana kale kiki obadde ki tulyasiima Agnes obadde ki kiki nkale aza mwana alenga wasanze omukiga nga mukambwe bulungi nga yanyiize dda batayagala musumbuwa aza mwana kiki naawe tugenda kwogera mbuzi bukikale ebyewamwe birinnya kiki asirisi tamunyega kaloosisa tukole tutya kati kiki empewo zewamwe zinyi wamwe tewabeerayo mpewo kati ayatizamwe empewo zaffe zabagana kati gwobadde ki kiki kati ono oba tukitwala embusudi kuba buli engeri gyagabamu mboba yayagadde oba wamwagadde yogera amazima ono omanya omuntu w'olugambo katonda wange mukama yatonda omuntu w'olugambo ku nsi kuno kiringa obukazi bw'emizigo butandika olugambo bannange wabula asala ne gulyoka ageya omuntu n'atuuka ekiseera n'ageya ne ku bbaawe neyerabira mbu oli bbaawe yakola buli kimu emikolo naye namulaga nti naye amugeya kwegala ebyokugera biba bibuze mulekerawo olugambo lwasiya buloolo gobba ababoyfriend babanno okulokwa maama gwe maama olwokuba maama oli mukiga oli munyankole maama oveeyo ate babawaana nnyo ate munange tebabawaana nnyo munange ate musimu mwinaleke Victoria munange zebajjamu ebyennyanja mwamala tugenda mu maaso kati kwegamba kati oteesewo embeera y'okuba nga toyagala kwogera kuba nti ntwogeddeko noyogereko si kibi njogeddeko bwogezi tekiba kibi nja kugira ne mwana asa mwana ninza kumuteera tinkwenda muntu kuntalibanisa muno nga nagira mugirante nja kumuteera nowebuzabuza ne byonna nja kubyogazi ngenda kukulangira omukiga yamutunuulira munyankole yatunuulira nanigaba kiri ekiganda oba nkikubewa oba nkubewa singa mbadde nsobola nandibadde nkukuba ku nnyindo eyo ennene manyuma omuganda yakyasiza okuba n'ennyindo wano mu Kampala Uganda kozi Uganda ne Kampala byanjawulo byebimu nyabo ayaya anti Uganda ndane Kampala ndala oba wakana olabigenda okuŋŋamba naye kati nywedde wala gitegeera naye nange binkubamuko era gwoba oyagadde kumpeereza kati kaweereze kati ategeera agamagi sina kyakola kati ate munange naye nga nkwagala nnyo gwe wenna ali ku JR munaye aba Smart Construction bagamba nti banoonyeeko basobole okuwa byonna ekisinga ekyomulembe like okuzimba tiles finishing designing just banoonyeeko 0704462624 oba obafunye osobole okuba nga ate okwasaganya mu ngeri eyo ebyokuzimba osobola okuba nga ate tobbibwa naddala gwe omwana ali ebweru bababbye nnyo babalimbye naye nga amazima gali nti nga babbi nogenda omaliza ogenda okudda mukwano nga tolina nekyolina nga bakubba naye bano beesige osobole okuba nga ate ozimba mpolampola kusinza ku sente z'ofuna kwe bakudimira munaye mpolampola nemugera nga muteesa tolowooza mbu olina katono buli kimu kiba kinene kyoyita ekitono ate kiba kinene emusaidi emu oba endala kale owa olugambo ng'ava eri wuuno eno kakati nze kankubulire kamaso omukazi oyo gwesibako muveeko nze mukazi gwolina okwagala nobwokola otya noddawa nze mukazi gwolina okwagala namutunula nagana kati bane kino ekikazi ekyo kinfuukidde ekisibu gyenyina okwagala nga nkwagala paka wange okola batya oli katonda ndyoke nkwagala nkufiireko nnyo nyaabula ennyaanya gasiya buloolo waba mbadde nkyabagamba waterfalls byonna babikola aba Smart Construction byonna babikola aba Smart Construction mu ngeri yonna oba endala
Kuga buli kimu kyonna nakyo yagala nga kyakuzimba bambi. Beekwate ogenda kubanga ate ofuna ekyomulembe ddala. Kati tuba tuli awo. Oma bwe yatuuka eno kye yakola munne Omuganda, oyagala otya mukwano gwange? Gwankoze kineno. Gundi gwankuba nkukuba ate nenkwongera n'endala. Oliwo okukwana abakazi ku kyalo kuno ogera kubeera nga okwana loozi oli mu lusajja. Oli mulungi nnyo obumpi obukulu, olyoka obeere mumpi olinga ekyokolo. Nsobola n'okukwongera. Olw'ensibo kiringa bw'okiro. N'engundi gwe bakulimba. Nsina muwala gwe nnaayagaddeko mulala. Nze njagala gwe wekka munnange. Kulabako nze oli omukiga simwagala. Simanyi nti mukwano gwo. Bwe simanyi, nkimanyi nti oli mukwano kati lwaki nze mba mwagala. Sisobola kumwagala. Sisobola. Amazima gali nti ompaayiriza sisobola kumwagala. Naawe Dorini mukwano bambi. Mama. Chokanza kwagala ennyo kanonda gamba ogenda kumulala mama. Niba ne Mukama Katonda nina onkwale kiraba ebinnyo mama. Mbutufumpulira n'obusungu nze. Dorini naawe kati okoze otya? Bwe batyo bamuleka. Kawedde n'okuggwa. Kawedde ne kagwa bubi nako. Naye era kasita mukalabye ati n'agamba ki? Kali nze mbeera awo. Mwagala okusanyukako n'okulaba kate nze ntuuze waakaawo. Sya tekisoboka ekyo. Naye nga mbagala nnyo abeera ku mikutu gyaffe ku channels zaffe ez'enjawulo like Fezo Promotions, like JR Film Studios, JR TV sanyuka naffe wona woba okalabidde okola kyamaanyi wamu ne VJ Ulalah. Omusajja wa mumu bwati. Ani awakana mbu sinaba kwogerera. Kawedde naye ng'ekisinga obukulu kimanye nti mu nsi eno yonna makinga nga nnyo yakuuma omukwano gwo ne munno. Toyagala nga mukazi wa mukwano gwo oba toyagala nga bba wa mukwano gwo. Kintu kibi nnyo oba okoze ettemu ery'amaanyi ennyo. Kiba kibi wakiri yagala mulaye nga toyagadde mukwano wa mukwano gwo. Ebyo akalowoozo kalungi nnyo ndowooza munnaaneekwasa kirala. Ate munnaagamba ate sibagambye. Nze mbagambye amazima. Kola ekintu kyonna kyokola kikole naye munnange toyagala ate munnaye kyali wa mukazi wo. Buli lw'okikola munnange oba okoze bubi nnyo. Omukazi we bambi oba omumazeemu nnyo ekitiibwa. Oba omulaze mbu talina kyali. Oba kankayita oba ke kamanyiira akasooka. Naye nga mu ngeri yonna we love you. Bye bye. Yeah. Najenda abatoro kati n'abanyankore kati najenda amabara ganje babane banyeta VJ Ulalah aza najenda nimbakunda munonga. Mwikaraha VJ Ulalah mwikaraha bagita bata bagita JR Film Studios wamu n'abatoro inywena nimbenda muno. Mwebale muno kulora ekintu kinu abali aheru inywena Saudi, Dubai,